Alright, tandise n'olutalo masekati gabo Luganda ababiri. Wabula togenda kumanyira gwe Kablaza ne gwe Sisi. Olabika ombulamu nerabidde nera. Uwe ani gwogamba butabonera. Ndaba gwatabonerera. Omanyi beerawo kanzije kenzije twogere olulimi oluyinja kati ng'akwata mayinja wano Sisi yagenda okulaba nga muto wali serious. Director Mugisha Frank ya firimu etandise olunaku olwaleero buterevu kiba kina Uganda Super gwe kasita olengera amapeera wali producer Evan Sentamu ng'omanya nti nno tuli mu kibuga Pyankala the capital city of Uganda. Hajat Fatima ate production manager firimu etandise olunaku olwaleero njaga tunyonyoke tulaba firimu n'abaki Edward na Yurika okuva mbanafu aba Free Films kasola ba FF ebera Free Films Uganda ate be bakutuusako firimu etandise olunaku olwaleero tulaba firimu ki Vena ekitundu ekyokusatu. Jukira twasembeyo okulaba nga mwana mwala ono Vena ate wabadde asuubira nti walina okubeera mwana tunga wazzeewo Land Road omupya gwatamanyi bali abaali abefuula Land Road baali sibe bananyini kitundu kino era nga nanyini kifulukwa kino ye yali takipangisa muntu yenna bali bazimujjako bambi mu lugezigezi kati ono kwe kujja n'amugoba nga tayagala kumanya. Mukazi watu yegayirira n'agamba bambi mukama wange nkwegayiridde nedda bambi ndeka tongoba nkusaba ndekamu yali tayagala kumanya. Mukama wakirika mbeeremu nja kusasula kale nja tandika ziwaggwe baali bamuggyako emitwalo 2. Vena watu bamusuulya obugoye wabweru nga tayagala kumanya omusajja eyalimu nanyini nyumba okudde ne wa Sisi. Jukira ate ne Sisi ayina embiranye ne muganda we ku nsonga z'okutunda ettaka. Yenga Sisi omukulu agamba si kya bugunjufu era tekyetaagisa kolaki kutunda ttaka lino yadde ennyumba we baabalekera nga bo abaana. Naye ate omwana ow'obulenzi ate yawulira ng'ayagala batunde ye obwongo bumugamba nti kasita atunda wano ali wakugula ewagazi naye ng'olowooza ayinza okola ebyo. Abantu bikula ebyo omanyi waliwo enjawulo wakati w'okutegekera omwana n'okuteekateeka omwana. Kati abazadde mwenna ebiseera ebisinga kiba kyetaaga kuteekateeka mwana so si kumutegekera. Ekyo kyanjawulo. Twalina Haji waffe omu ku kitundu kyeyo amanya kangaleke naye ye mu bulamu bwe ng'akyali mulamu yagamba abaana be bye neekoleredde temulinaako yadde n'ekimu. Njagala musome omala okusoma ng'ombuulira ky'oyagala nga nkusaamu ssente ng'okola ebibyo ebintu byange byonna byenkoze bigenda kubeera nga bigenda straight mu bakateeyamba era abaana be bakimanyi bulungi tewali kyabusika kuva ku kitaabwe. Kati ye kaba kakodyo kakuteekateeka abaana awo tetumanyi oba Hajji oyo wanaazikira ddala ebintu tabakola ki. Kati Sisi abadde wano ng'ali mu kunywa kajjuisa oluba okuyingirako mu nnyumba Kabulaza nga tajja tatandikira awo akakubanga muyonta sinakindi gwe bakategekedde. Nsajja mukulu yatuuka n'okusiba n'asiba enviiri ng'omanya nti either ayina gwe yeegomba sinakindi waliwo ebikoosi ebimuwaga. Kasisi agenda okuvaayo gwani akuwadde ebyokunywa byange just mbadde ndi muyonta awo ng'ani abikuwadde okubinywa yine naawe tonnanyaniriza dde okumpa ekyokunywa kale mbadde nkyewadde osiruwala obanga ozze bya mirembe nga byakwaniriza lwaki otandikidde ku byakunywa byange ne naawe tewabadde abaddewo kati babakuteera mu butwa olaba emba mbukutaasizza nze just mba nkufiiriridde nagamba oli musiru kati buba butwanga onfiirira ku ddiiru ki gundi saagala kumanyira akamanyiro kukasusse. Jukira n'omulenzi waliwo embira ne Sisi simanyi oba entalo zino zawakula abaazisobola bino bita binene bye bimuwaga kiki yagamba mwana mwanyina zenze leero nzize mu piisi mwana nzize waka ne mwana nzize home kyokka gwe mwana oyagala kulaga zalawo
mwana wandibadde onkwata ize nzize pisi sinagukuma blood sister mwana kati wannaze wano ukamuyayo ogenda nakuyingira ndowooza kusitula byamu kati gwe kyobomanya sisi kati atandi kukweraliikirira ono keyasiba enviiri yandisitula ebyewaka mwana nzize ndi pole nendaba gwagikuma tokoleza yingini mwana sisi gwe ngalodde mwana sisi onsindiikiriza mwana gwe ddamu amagezi tolina magezi ndi mwana wa bulenzi nze tebamanya kati wemba obuwula nekitegeeza ati gundi wano ndi wakate mulina kumpisa mu maaso ndi mwana wa bulenzi nze bisibyagala onsongereza mwana onkubiriza olowooza sobola kuyola gwe siisi mwana kati noolaba kajwisi mwana obutali makulu gala kumanyira nza mukuwadde negwe onakuleeta sente nenzawo sisi kati omanyi olabika oyagala nkuyole oyagala nkuyole mwana ne kale wankeeta wantuuka ano ku nnuuni wantama tolina magezi totegera mwana sisi wandikizemu gu mwana gwogamba muno sirina gezi mwana otekawo situation kulageko lo ogenda kukolaki tobuulirirwa tolina magezi tolina makulu byonna nabyogera naye agamba gwe sisi nno ndabika nkutte poole kemale okujja twogera oluyinja kati nakwata wanene jinja ya gwe eyo jinja libanga sasi mwana mwanyinaze so gulewo kale pole mbadde mana mwana ize lo gwe siso mwana soveyo mwana beshobo omanya yedde vi ayagala bya bugagga kubitunda toyina kirala ky'omugambayo toyina kirala ky'omugambayo nga tuvuddeyo okuddako ebuyi eno okana kawala kano bakafera omukwano ni mwana oba kino bakikunamira meka akiro galabika ali ku mapeera kasi wali obaddeko mu mirembe gy'oli mukulaba video bwo filimu bwa Vijay Joshiko obu Nigeria ku YouTube ya Vijay Joshiko Films official ng'oli mukunyumira mwana oli mudemeryo kati oba oliawo embwa gy'otayagala neekuba mwana nembwa egikubanga eyagigula baasi kati eya sweetheart wulira obusajja kasita obeera omwavu amanya nga sweetheart terikusaana oba kigaji oba kalulwe buli kikaawe ekitalina makulu kyobeera nze tekimmanyiira kikuba kuyana obusimu abulemerako yatata sente tovaako kako oliawo okuba simu ogifiirako ate si be baleetera bugundi bwe yateera okubipinga nga toyinaako agamba eno embwa kangi blocking eyani yemanya mooli sisita gwagoba naddamu n'agikuba ne mwana oyinza ofuna obusungu n'oyasa n'essimu gye weegulira naye abaana b'obuwala kyokka gye yamuweera ennamba ffe tetwaliyo olwavu lumukuba amasimu gwe kyoba omanyi omwavu ne woogikuba oba okayirira oba okambaga baddota ba Falaawo bategeera kye bayita nuthu mama bajogeza kirime eyo eba nuthu kwegamba mbu amagezi g'omusajja gaba mu nsawo kyokka osobola okuba ne ssente nti ate oli lwasa nogamba nange nogamba abakazi baagala ki omukyala ye muntu asobola okunyiigira olw'okubanga tomuwa budde obudde omumala ku mirimu ate ye mukazi asobola era okunyiga kubanga omuwa obudde bungi bwegamba osiiba ewaka omusajja asiiba ewaka atama ogale kati bamaama mwagala ki oba mwagala ki kati ono ye olulenzi lwali luswiti ati mukusooka naye engeri gye luli nti ate lugikuba nga ate lwavumu baluzuula lupangisa kuzaawaka omwana tunde lutama gwe kyomanya amutamye ku ssimu ye atagala kuddamu bufuna namba yefaananyiza ye temala kibulokinga kyako ekineesonyiwa essimu yange njala tukigategatta empola
nagambye tuli ku true story eya mwana muwala Vena erinnya ddala tujja bagamba nange it is a true story. So kati Free Films yasalawo okuleetera story z'abantu ab'enjawulo ate tulabike nga tufunamu ekyokuyiga. Ate Vijja Joshua abakakuttemu mateeka tubakasiikako okukuba kasiikako nakalunga kirungo okulabika nga tunyumirwa tuseka ate nga bwe tuyiga Vijja Joshua so nga ate nezitali njogerera kweziri gwakanyumirwa nga tonyumira kaloboozi kano osobola ogikwata mu kiroboozi ky'original kategedde akantu ako era wano wennyini ku Free Films subscribinga olaikinga eba nsonga nkulu ku 07588333 namba yange mpeezaako message ku WhatsApp naddala gweyagala okujoininga community oba ba besties abangoberera okuzaama kati bambi mukazi watu yatambula talina jadda jukira twakitegeddeko nti Vena talina bantu be talina taata talina maama talina buddukiro talina muganda we yenna kwe kubona kuno mu byaddala Vena okubonaabona kwe kwolaba ano kwatandika mukazi watu alina emyaka 15 yatandikira okweyiya naye nga tayagala kukola mirimu gino egy'amangungu nga ono agamba tunda Central Africa mu bibajjo bajjo ofuna akathimbi yatoba bye yatoba bwasula mu bifulukwa bwasula ku nguudo bwasula mu nnimiro z'abantu ekyobugagga keeka kafaananako bwe katyo bambi siriikiriranga maziga ne gamuyitamu naga mukama byendabye mbirabye mazima ddala lwaki nze teri nga tuvuddeyo wa Vena tudde eno siisi agenda oku adde yebaseeko waneeno mu ntebe naye baaba akafuufu heve kasita balongoosezza tairozi tobanyumiza tebategedde nti n'enfuufu zakoledde waggulu kati ng'ayita sisawe owaye masituula mase yajja soko ojja olabe ebiri wano era kuva buto abaana nga bawakokinga vawerozi zibavokalu olimi njaddu nnyonnyola enkya kati kamase nga kajja ne mase soko olaba emmeeza mazima ddala gennyini gyefaanana nanze ndi eri mu bintu siisi ekyamazima kyo ne naawe tukeera kulongoosa nga tunagenda mu bintu ekati gwe nobeera nga oleka ennyumba bweta mazima ddala gwe tukiraba mbadde neebaseemu wano kugenda okukira kati raba n'olugoye lwange lwonna luddugadde ane mwana baaba kimulemeza mu nze mu bintu nze mu gundi mu nkoko nze mu kati munnaaliwa wabula ye simanyi agenza okudda mu buliri nga taliiyo kwegamba oli omukulukuluko aba ne pulogulaamu ze era siisi ye yakyebuuza lwaki oli takyabeera waka wano alabika akuze nnyo ebitutwa bizimbye okusinga ebyange bw'alowooza kati yeewaggula simanyi alinayo boyfriend saidi zeeyo kati omanyi jangu osooka olongooseko wano wakiri jjukira kubanga tugenda funa omugenyi essaawa yonna kati omugenyi ali mu kujja kati ate asanga embeera ng'eri bweti butuufu tekikola makulu okubeera nga wakyafu omwana ow'obuwala waliwo akaseera wogenda okutuuka ng'oli mu makaago nga tewali akuyambako ku mirimu so omwana ow'obuwala yonna gy'oli teweganya kukola mirimu guno naguli kuba akaseerako kajja ng'oli mu makaago gwalina okulongoosa gwalina okwera gwalina okwoza ebintu oyoze engoye oyonse omwana oliise omwana ate oliise n'omwami oliise n'omwami ate omuliisize ddala so oba okooye oba tokooye obuvunaanyizibwa abo munnange kati omwana ow'obuwala tawummula obulimu ng'ebuti ate omuntu wajja n'akusanga nga waddugala mutuufu alabira ddala nga okuviira ddala awo waddugala mpaka munda mu ggwe ng'oba muddugavu azini okubeera nga date not black okategedde kati siisi ye tajja kukeera kubonaabona abanoonyezi kyakulya nga kwotadde n'okubeera ng'akola n'ebintu ku bantu bano abakulu siisi ye yasigala nga maama
okudde wave nabambi njaga tunyonyoke bulungi era tugenda kubanga tumanya lwaki tukulaga abantu bano ab'enjawulo naye nga ate olugalo lwetooloolera ku vena ogenda kuba okanyonyoka ka butundutundu era nga weekali wano it's me boy VJ Joske VJ of more value kati bambi mukazi wattu abeera awo nakwemuyitamu butufu nga yeebuuza ngenda kubeera wa wano kifulukwa ne lwaki ensi ye agiraba nga asinyangu okuva ku buto bwe ensi yamubonyabonya kuva butenaga mukama olabika waneerabira nga neerinnya Vena kale mu bakozi b'ebibi teririimu kubanga ndimpadde akadde n'ompuliriza ize mukama ize mwana mkazi watu buli kimu ekikye baakitwala ka bizinesi ke yasazeewo okukola ate mwana tune bakatwala njaga tunyonyoke biki ebibeera mu bulamu bw'okubonaabona kubanga embeera ekunyiga n'ogamba naye mukama lwakinze lwaki mubonna nze ng'olaba abalala bali bulungi naye nga gw'ogaanye ng'okaabye okoze buli kimu osabye okoze tobbye toyenze ekyamazima totemudde era negaana otuuka n'ogamba neddala mukama ddala gy'oli oba ebyawandiikibwa bino twasoma by'abatamiivu naye nga baali baalungamizibwa mwoyo so si batamiivu n'ogamba ddala mukama ye gy'ali ebyaddala gy'ali kazi watu weyasanganga nga wageka oluba webutyo ne bukya ate mwana tu buli wobeera mu mbeera embi abantu tebakulabawo goge mazima abantu ebiseera ebisinga baagala ayinawo era abantu basusuuta oyo ali obulungi era kyova olaba abalalu n'abanaku abatayaya ku makubo tebagavaako kubanga abasinga bafaate kubali obulungi munnange omuntu obeeraho ng'embeera neekunyiga naye nga bakulaba ng'omulalu bakulekera mu embeera tulwadde aki omugenyi yatuuka kyekino kyabadde agamba sisita we ebintu by'okufuna omugenyi agenda otuula mu ntebe ng'eyazze ne kala white avaayo ne kala brown olwakafuufu kana ak'obuwala kaba kalina ofukamirako naye bino bikoma mu buto abaana temukyatufukamirira kati ffe abafukamira nga tugenda kukiika omugayuyayuya kati munnange amwaniriza mukwano gwe kuba kyawa mirimu mukamu nayo tokyaye nti nedda mirimu naye gwe naawe tojja omanye omuntu asobola okugamba nti otukyaye naye nga yeye yasinga okubula kati Devi kyeyankola ng'ajja munyumiza ku bya Devi gwe tomanyi Devi bwe yeyise naku Devi ulirako naye ennaku zeyisa bino ono abadde abiwulira mu ŋŋambo kirano nze kati gwe kyoba omanya Devi wajja n'omutya Devi yajja lwali olwo Nakambi. Devi nga tandeetera kambi kirano mu ntebe nze mmanyi Devi nali ntuddeawo mu ntebe mmanya zeeka bulaza nsonga ziri awo umbe kali amuze ng'atandika ng'ayagala ttaka kugambe ki mukazi munange ebikulu nno mutuufu ono yeewuunya kyavaawa era Devi lwaki atuuka yatuuka n'alowooza ku by'ettaka sisanjagala se ng'agamba sisanjagala sente Era? simanyi nga emirimu gyange tegitambula bulungi eryange kwegamba ng'ayagala mbu tumuweeko erirye nzijjudde mutuufu najjula ne mpulira nga ebyo bagamba mbikumbi ng'ekituufu kyo ebintu bye bateesa okukuuma Devi awulira ayagala kundagako kira akasono mulage nti nno Devi yajjayo akaso nagaana nga nkubuulire oleeta kasonda etajja gwe leeta akasonda etejjambisi olabe ono yetanyigirwa mutoke tasobola Devi bigumira yafuuka. Devi gwe twogerako mumanyi oli muyayi maaso gundi munaabire mu maaso laba gwe Yeah. Devi nze oli omwana muti gundi oli omwana mutya ennaku zino yamyuka amaaso Nja- alina engeri gy'atategeerekeka nze nadde njagala kuva wano okimanyi nabadde ngenda kudduka wano kyuveewo olage kati gwoddewa era banno basigale batya mwana wa mwannyinaze munnange kola wano bo era senga eyaŋŋambye naŋŋamba singa ntambula n'envaawo mumane bannange basigadde bubi kwe kusigala ano munnange aguma naye ajatte emputuufu weetaaga ogguma naye ye Devi ye ready ebyaddala waakusabira musabizi ali sikisuubira mu Devi ono yali takisuubira dde n'eddakiika n'emu najja kubanga kabulaaza ye mbutuufu eyandibadde akumaakuma banne okubawa security Devi ate yajja kwabuluzaamu
nsonga mu butuufu ayagala na kutunda wano babulwe ddala we babeera omanyi sente ezo oziwulira mu bukadde simanyi bukadde 10 olowooza zirimu amakulu n'ogenda okwesanga ng'obukadde 10 ne bodde 2 oyinza okuba kale 3 tozigula tegedde ekintu ekyo nga tebulina amakulu so nga ate ettaka buli we libeerawo liba likula ettaka likula ate likuweesa n'ekitiibwa ettaka lyensibuko we musobola okubeera nga mutuula naye Devi ebyo tabiraba ano bayongera okunyumya butuufu yatuuka n'atwala Devi ku poliisi ne bamuwa kwegamba akwatibwe n'ate senga n'amukomako obukomi amugamba munnaye abooluganda mulina kuba bita bwe mukoonagana temulina kwatika naye abaganda baali bategeeza ki ebita byemanyi ng'ebikonagana byatika tebabanga baali bategeeza ebita waliwo ebita ebikonagana nga tebyatika abaana ab'obuwala batera okuba nabyo emabega sege kati saabitegeera naye nga munnange ebintu bikusobera kati lumu Devi yajjako mu mbeera endala n'akyalirako baganda be asangawo bano abato atandika okulabika nga abatuuza obufundafunda banyumye ku bigenda mu maaso ku lw'ekika kati Masituula alina okulabika ng'akola ki ng'ayanguyako akazzi n'agogola emimiro kubanga alina engeri gy'alabamu ebintu bino kati ayagala kumanya n'abooluganda bano ze ango ze zimu we balabira oba bo babiraba Lumerika nga yaliraba Ludicha manya ate Ludicha lulalamu ekikopo Omudicha agiyita ekipoko kati n'ogamba naye tuli ku kimbo kiva eri akidde eno bw'ati kati n'ogamba bannaye kati ebintu oyinza biraba Ludicha kifuula nnenge emotoka nga togiyita katomo Katonda wange kati okwesigulira ku mukulu ng'agezaako abatuuza abanyonyola naye mukulu waffe yali ku layini ndala ebyaddala akaseera ndowooza etwalibadde kuba kati ffe nze mwendowooza nti bwe tubanga twekobanye gwe naawe muggalana ng'oli ku luno ne tugenda tubanja tusobola okuyitamu obulungi kati ono asazeewo afune ba alliance ezi kubanga ne woba oyagala kutwala nsonga ku poliisi butuufu balina okusemba simanyi obanze wange kati yeebuuza mwembeera eyange eyo kayembi oba mmwe temulaba nti omaaso waliyo obulamu obulungi kwegamba tusobola okugira tufune sente tukole bizinesi tufune nga ono y'omuntu ebya bizinesi tannabitegeera wakiri ate ensi ejja kuyambako nesitawo waali awo puliisi tekifaayo ku kikiddako kifa ekintu ekya batunda ettaka Pasa tutunda ne tufunako sente basi kati ate none ekerenda alimize nekerenda baliyita tundo ekerenda bali si panado extra weba panade ne bapanato tundo kutunda ttaka Devi kyayogera ndabanga kyekitu era Devi kati batandiza omulabamu omulamwa bigwerawa kakatoko kagamba amateeka bisibitegera nendowooza tugende bugezi mu mateeka ebya bizinesi nabitega buli omu bamuweeriri alikozesa kyayagala nagamba soko lindeko bro kati we tutunda wane singa tutunda we tuyina wano we tuyina we watuga naawe okimanyi we tubeera tutundawo kitegeeza kati singa tutunda ennyumba ebeegize kati agamba nenammwe labayo oli yamanyi wano tajja kuvaawo nemwe muli byana birungi bagenda kuba wasa wano mugende mu makamano wabula baaba kyo baaba butuufu tujja biteeka mu mateeka buli omu bamwaka omuto oba ndiyamubagulizzaako nga kategeera ng'akakulukulumu ko kaagala buli omu wakire bamuweko ekike bulungi kale yadde baba waffe atuyisa bubi kati ye baaba alina engeri gy'abayisaamu amaaso kye bayita obayisa obubi liwo lwakusonga nti weewaffe tetulina kyakkola naye obuzibu wano tunatunda eno ennyumba kati etutunda ennyumba tuba tuzaako ki tuba tugenda kulaga tuddawa obutaka buba awo awalala ffenna kwe tuli kubanga tuli watu wetukuŋŋaanira naawe wova gy'ovudde ng'ojja wano weebaka ebiba biganye eyo kugenda gy'agenze kati buli omu anadda gy'adda kati ffe tubeere wa tubeere tutyako okuziikwa tuziikwewa gaana ng'osigala okoma weewaka baasi
ogwe mulamwa gw'olujja tundebe ebintu n'ennyumba tunagitunda baasi akato keebuza ennyumba enerugenda kukinaba kyekize wekiba kizeera ennyumba naye tugitwale kubanga mugaga aba asiimye wonna atwale naye okusalawo entuganda tegeera yadde vite bampaamu ebyaddala kayoka ekijja kyaffe kati bo basobola yateesa batunde wano bafune ekijja ewalala wotandikira mu bintu bye byenkulaakulana kubanga wofuna akasente osobola okutandika enkulaakulana endala zinajja nenjogerako ne mukulu waffe luli nayogera ne baaba ebintu byesa naye entegeeraye ya primary wanu David nakulaba luliro wansanga nga njozi David nakukulu nali njoze ngoyi mwali yogera ne baba olika akaseka n'ofuluma nga siku butufu agenda musanyufu ate ofuluma munyiivu baba mwana kinyiiza ze mbabulya kalubirizamuko naye yeera kale yankalubiriza naye fwe tugatta amaanyi ludda lwange mwene mudda ku saidi yange eyi oli tuba tumumaze okumumegga ekigwo olya David plan zaaliko tugenda ewa chairman omanye okubeerawo nga otamwa ku pulaani eziddako naye nga yeyeekakasa baaba yeyeyagaliza yekka ke yakula alowooza nutaveewo yali badde ng'ali mu maka g'abalo baasi tugerako ne tumukyalira nako yamulaba numa kubeera maka ga bbaawe so si ewaabwe just imagine ate n'omwana ow'obuwala okubeera ow'omusajja nga tolina wammwe ekyamazima kyo ogwa kumuyaye nga tategeera bulungi ayinza okujolonka ekitundu ekyokuna katutandikira awo wadde olaba vena ekitundu mwanatu ekyokusatu ekyokuna katukisange ati Mugisha Frank and director production manager Hajat Fatma it's my boy VJ Joshke script ya Nachide Viola set design Faizo Kavuma mobilizer coach Hassani songa te Devi Hassani omusa Viola ne munange Kuzio msamtano mnana samunya satu mwemwa satu munya it's my boy VJ Joshke obomfuna bulambalamba a Joshke